Uganda Diaspora Culture and Tourism Event presents East Africa Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 from 1st to 4th July 2023. Registration fee is $250 and vendor table $500 payable at Postbank Uganda account number 11100370000790 or www.udcate.org and send proof of your registration to presidential@gmail.com. If you come from Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan and DR Congo, this is your time to explore, learn, share ideas, discover new places, make friends and have fun. For more information, call +256 7833 77999 or WhatsApp +197 279 91241. The East African Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 is powered by Nile Holdings, Postbank and Teddy's Events Deco. Ukatuli mu kisibo buno obuddo buli muntu tulina kuba twogera ku bibi byaffe tulina okufuna emitwe mitwokya okufuna kye bayita metanoia, renewal, change of life. Ensi yonna omuli abakulembeze ab'eddiini nga babawamba mwenna abakulembeze be bawa ssente mutukoze bubi nnyo n'abaazibawa batukoze bubi nnyo ffenna abambala amagandula ababeera ku butuuti naye nga batusibikira emimwa tulina omusango n'abaazituwa balina omusango kubanga Mukama yatuwa emirimu gino obuweereza buno guiding abantu n'obabulira ebituufu. Bw'obanga tubabulidde ebituufu okola omusango twagala kubalokola kubatuusa mu bwakabaka bwa Katonda okulaba nti ensi yaffe ebeera nnungi nnyo era erimu so okulukaso ku kyogamba kituufu tetukyayogera naye naabo kati ng'ababbi amabaati genda babuuze basomerawa ku Sande abamu tebasaba tebakyajja mu makyaki abamu bali mu ssente zaabwe olumu bajja mu makyaki ne bajja nga bepangapanga bakanulakanula amaaso balinga batulamuza bajja mu makyaki bepangapanga bepansipansi tebakyali down. Abantu balina kabangwa betwasindika mu gavumenti bangirigiri kati bajja batambula balinga bayita mu luyiira babeera bwe bati balabona kati abo naffe tebakyatuwulira olya kulengera kaana ke naye bonna mugende mukebeera ababbi amabaati basabirawa bagendayo makyaki abo nobba amabaati g'abanaku naliko ekkalamojja banaku nnyo abantu abamu ebikolobero bye mukoze kibooko Mukama zaanaabakuba ajja kumala zinyika mu crude oil. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okozesa enkola ya tap send. Enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe fe abakubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabotongwe ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti pills ezijjanjaba infections ez'enjawulo. Nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde ka buweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira Abashukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 75544314. Beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Boss Lugalabi Mugobi gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera
akozesa biki alina ekiveera tekiryawo tekitegeerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Bango osomye nnyo naye nga gyokumya okusoma n'okusobola ozirwadde busiriwazi. What kind of Uganda are you? Oba otuyambidde waffe nga bannayuganda ffe nga Abafirika mwenna njagala bannaye okubakubiriza ebisiyaga bibi nnyo bigenda kutwonoona mwenna mbakubiriza mweyambisa obudde wammwe bulungi. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero envuze emmotoka paka Mpigi. Kati wano webirumira n'oga musajja yalinga wali Lubaga mu dakika 5 oba omutuuseeko kati bamukanyuga eno mu kyalo ngana eno si kyalo eno we si kyalo wano kumpi okuva wali ku main road paka wano nono ngamba okuva mu kibuga kati olaba waliwo kajjaamu akali wano ebusega n'ogwa mukeekyengera n'owanga akata bw'ova ebuddo waliwo akakayingira enabbinga awo nsangi namagoma awo wonna kati leero tuzze ebiddo ku ebiri ku kkubo omanyi nti n'okuva Mpigi wali waggulu wali okuka obuso okugwano ku bikondo nawo kati jaamu waali nze yanzija mu kibuga yanyamba bino ofuna ku mirembe weebaka efufu yeno si yamaanyi nnyo nga yamu kibuga eno tuli bulungirungiko naye nga tukwaniriza nnyo Father Kiibi nsanyusa okulaba nange okusaana mwebale kujja mu parishi yaffe amiina ekigo kyaffe kino kya mulembe nnyo kimaze emyaka 5 n'okusoba nga weekiri wow nga bwekiri kanange bansindika nenzija ali mu kukola mirimu paka we bananzijawo nebakuzza ewalala ebyaffe naye sigala muno wetu bwetusobola okutuukira ate akati gwe weewa ebyaffe biringanga byabasirikale tebeetaaga poliisi kusitula baluwa yekusitula nti agenda katoyi webale mugyokozaawo vaawo weyongereyo kati tebali kutwala eggulu atuvuga tujja eggulu nga mujja affe towuuna wali ng'ofuuka faaza bakubuuza ondaganya okumpulira n'abalinziririra nti ye emu ku mpagi zetwamujjako bafaaza pulira bakamaabo buli abazza abamukamaawo kati webaŋŋambira nti va wano ntema butemi cwi ngawaddako ndabye ekifaananyi kino ekyo also wali ku Moze radio waliwo yakimpa it is your most famous photo ekyo kitambudde nnyo actually it's more famous than me well but it is you naye tetutagenda wala soko tuwe ku ssaala gulawo tuli bakatuliki kale mu luzungu mu luganda mu luzungu in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit amen. God our Father, I thank you for this wonderful day. We bless you. We thank you that we are alive, Lord. We thank you for everything that we have, everything that we do. We thank you for our jobs. I thank you for the audience watching me right now. And I thank you for each one, Lord, who's still breathing. On their behalf, I say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I invoke a blessing upon this program, a blessing upon whatever you're going to share. May send us your Holy Spirit to guide us all through, that this program may be fruitful. I pray for Kasuku. I pray for his team.
those who have come here, may they have nice time that's fruitful in our parish. And when time comes for them to go back, may they reach safely. May all of you are going to watch, may receive a blessing from what I'm going to say. May I be able to change you, to convert you, to process you, and to add something on what you know so that you may continue to streamline your knowledge in the right path through Christ our Lord. Amen. Holy Mothers of Uganda, pray for us. Saint Joseph, a patron saint in our parish, pray for us. May God bless our program. May He bless each one of you watching us right now. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Ndoza tuba tutandise. Luzungu atalusomanyi ayumba. Mali nagenda keyo, oloje nagenda eyo, nengena njogera oluzungu. Sitabogera kitundu kya ggwanga bajja kungwamu. Ne bagamba kati atayo gyayingiza mu luzungu ne bagamba ndwogere mu kisenga neekwese. Nga lwatubonya. Edda oluzungu lwabenga luzibu nnyo. Nga mwambala enkutiya. Kutiya n'amayembe g'ente agaakula obuzito. Bakabanga n'amayembe g'ente. Take a card. Which word have I said? Obyera bidde. No, bona. Yipsegata ekinusu. Ne waliwo omwana baamuli emiggo, omwana yakigula mu paani. Kyambulako kaadi n'akirya baali babuuza, I gave this one, yakina buli. Katane oluzungu kandi ogere gwataasoma guma. Abagamba musome nga temwagala kusoma. Ate mutasoma bulumu okuze. Katusinga mpera fasa simanyi luzungu. Omanyi wengenda mu kyaki. Obera katuuti misanga ya luzungu wogiviramu biranga ava okulima yeka y'emmwanyi oba okoye nnyo obanga ava okulima yeka y'emmwanyi bagafata kulekayo kale abanange kumba okubye essaawa yo wali ate bannange balekaka nabadeko ebungereza singa mwanguddeko nga nakava ebungereza nabadde nfuwa oluzungu naye omweme n'akomawo. Baba Kiibi naye abantu kabe twabasuubiza twasobola okwogera twali ntindaawo ye wali ogenza kusabira afudde nsabira abafudde bokka. Tomanyi bwe tuba tuvaawo bali abasajja bawali obuza aba security batugamba oba yali kazini wakayibula oyo yali neze nali ngenze gatta bagule naye kasukuto nabagattibwa zojja kungatta ate akati emyaka ngenda nakubatiza baana aluli nagatta omugole n'afuna masopulu ng'afuluma kyaki myaka tekisoboka kandi bwogenda ennyo obeera mu kyaki bagatta obeeranga mbegobero ogenda myaka oba olina kutambula ne robo omumanyi walinywa Father nayigiriza muzaala abaana nga mwabazaala muwangaale mu myaka gya buwangazi kati nga tebalina kye bakugamba kipya kati emyaka gino twagala ng'okyasobola okusamba gawundi okyasobola okutwala amaweevu ga dansi bempubira ku bantu kakati naye ngenze gatta bagole bwekyo ate ate omanyi abantu bangi ate oddiranga obudde ng'abantu bakyakwagala n'okoleramu ebintu byolina okukola nga gwe omuntu mukama mukisa baakukuwadde sometimes omulimu waguno kyangu nyo okutwaliriza n'ebirooto byo nebifiiramu kyangu kati gwe kasuka olina erinnya ddere nnyo okusinga obunene bwo nti boddewo ne weebaka obunene bwo obuzito bwo buli wansi okusinga erinnya lyolina mu ggwanga because n'abatakumanyi gye bali bakulengera bulengeze ku kifaananyi abananga bampulira buwuzi so kati buno obudde olina okuwasizaamu n'okola kye buli kimu kyonna because andi okyali fans favorite naye aloluuka omulembe nga bakumanyi bafudde ng'emyaka egijja mu maaso beeyogera byangeri abantu baliwo nga boogera mu lulaga bagamba ate kati omusajja oyo atugamba ki muzeeyi nene kujja kumulamwa kyoyogedde ekituufu mbadde nga nti wali by the way those are one of the things abantu ndowooza because abantu twogedde nnyo bino simaa mukole ssente ekituufu naye abantu tetusobodde kubagamba ebyo ebintu emu byoyogerako nti ng'okyali muvubuka wano okyalina amaanyi kazu ekintu kya ssente buli muntu wawusanga akyogerako kabeere nga ali ku suuti ayigiriza kabeere nga ibindiza owulirize ssente kintu kizibu nnyo bali bonna abantu abamanyi mu ggwanga bemulabe bakyusekyuse luli yali munuupu n'agenda mwena ssente zonna sente zezirese ebizibu mu ggwanga kamiliyoni n'emunne kisi gye bebatudde
buli bogera kwa social media unakwenda sikebera nnyo abasingira bonna batebereza ndi bali kusente z'abazungu zaali kusikiminga sente zikuwa option ngobanyo ya kuchese noka abantu bagana sente nkulu nnyo era osanga omuntu azogerako tego kutwulira naye much as it is important today nga betugamba nti ebizibu by'abazungu byatusanga naffe people concentrate a lot kunonya sente, which is okay. Then they lose their lives. Ne kakati awo mukama wakuwa omukisa mukama takwata otasobole mukama wakuwanga ekintu kyonna olaba omubiri gwo muneneko okusinga ogwange lindako buli omu mukama lindako anti lindako n'omusajja omutono ennyo ng'alinga omutayimba tanyuma oba mutono nnyo ng'olinga payipu tonyuma kati wogera okukyalira omwana avaayo azimba ekirebo olinga kitalako ebikyemusa ekirebo kyange kigira nnyo akati kwegamba naye akati kwegamba ogamba ebintu bino ebyensi abantu bonna balina okumanya nti mukama bwakuwa ekintu nowakuwa obugagga kikkakatako gwe to search for knowledge. Buno obulamu bw'ensi banneeka amabuulire buli muntu yenna ndaba obulamu bw'ensi mukisa. Omusajja yagamba that life is a gift, live it, enjoy it, celebrate it, fulfill it. Ngamba abantu that every day you have 24 hours, you have 1,440 minutes, and you have 86,400 seconds of daily opportunities to make positive impact. Obulamu bw'ensi bulinga layini y'emmere. Olina okunoonyaamu by'oyagala, olina okuba n'ebirooto byo, olina okumanya gy'olaga, olina okulaba nti obulamu bw'obukuuma, sente ate bw'ozikola, weebaka ekimala, ebyo biri gwe. Fe obeera kasuku, buli omu ajja kwetaaga. Jangu eno. It's about it's all upon you okunoonya gy'olaga ne gy'otalaga. To learn to say no. Eyo ye highest level of maturity. To learn to say no. No gamba kino sigenda kikola kino nja kukikola eyo sigenda genda eno nja genda. So mukama wakuwa omukisa gwonna oba sente soma ebitabo, genda mu conferences, funa retreats, genda mu workshops, beera ng'olina amagezi mu mutwe olabe bintu byewetaaga okubeera mu nsi nti bw'olina sente togenda kufaala kuzikola. Yes. Now of course nina bingi okubuuza edda, but for starters, yes, Father Kiibi, you are a religious leader. Yes. Abantu bavuddeyo nnyo ennaku zino, and it's one of the major reasons why I'm here. Ogamba nti temukyayagala kwogera ku biruma abantu. Mu church edda ze zaavangayo okugaba checks and balances mu society. Ne bavaayo ne bagamba nti kino ekikolebwa kikyamu, waliwo ayagala okubba ettaka Katonda akulaba, gavumenti mubadde beemuti, naye abantu bagamba religious leaders muli compromised. Olunaku olwaleero amabaati gabbibwa, olunaku olwaleero embuzi zigenze sente, naye mutuula ne ba religious n'ababbi bennyini ne mutuula bemuteeka mu maaso, bemuwa omukisa, bemuwaana. Kati ennaku zino ba religious leaders bamalina okuyimirira ku butuuti mulondo oyo. Nze ekigezo kyendisenga kyendifuna ekyamaanyi ennyo kwe kuyitibwa omuntu okumpa sente okunzirikira omumwa. Kubanga oli yagamba father talina mmwa oba father nabaki. A religious leader must be a mouthpiece of God. So if you have no mouth, then what kind of peace are you? Because you're a mouthpiece of God. So if you have no mouth, then what kind of peace are you? You must be a peace that has a mouth. It must be a voice of the voiceless. Then if you have no voice, then what is your value on the less? Kakati obwavu munsi muno bungi, naye n'abo abatwala abakozesa omukisa gwa sente okukyusa ebirowoozo byaffe si kituufu. Bane mutusaasire bakulu. Omuntu newabeera bishop, newabeera reverend, newabaani sente kyangu nnyo okutengula omutima gw'omuntu. Sente nzibu nnyo. Kati abantu bateeka mu bikemo abo Katonda be yateekawo ne bakuwa sente, naawe olina obuzibu. Kati bo bali bannaffe ab'omu kanisa bo bawasa, tetuwaza. Tetuwaza. Kakati
ogenda kulanga lwandibadde oyogera tobyogera kubanga bakuwa ssente ebintu ebizibu nnyo bannange naye abantu abasinze kati nga ababya amabaati abo bannange njagala mwena okubajjukiza ebintu byonna ebitali bibyo tebiribeera bibyo ekyo mukimanyanga ekintu kyonna kyotwala nga si kikyo tekiba kikyo bonna abagaggawaddeyo nga bali ku ssente z'abanaku ssente z'abamukenenya ssente za gavumenti ssente z'amalwaliro buli muntu yenna bye niwe munakola ssente zenkana zitya mujja kutuuka okufa naye abaana n'abazzukulu tebaligaggawalira mu bintu byammwe omuntu yenna nze nabaddeko ebungereza nensanga funeral home ng'ebaddewo okuva ku 1886 naye kebera mu ggwanga muno bantu bameka abafa ne baleka ebintu ebitambula kebera abaana ba pulezidenti abaayita baliwa abaana ba Amini abaana b'Obote abaana ba Lutwa abazzukulu baliwa kyekiri eri nti omwana wa first family asigala mwana wa first family yes mu nsi ezo ezakula nti bw'oba muzeeyi wabadde prime minister kati bano babasemanyi Bush wandu ekibyo osigala oli awo ekitali mu Uganda nga keyo ogifuna exactly abagagga bawano bafanga ne mali tebagitegese sente abantu abamu badyenzebe bagumudde ebizimbe oli yagenda n'agamba choose easier path life will be hard choose harder path life will be easy abantu bonna mu nsi temuli shortcut every shortcut is a long cut bw'oba ova empiki ng'ogenda e Kampala tewali shortcut tali mu binnya bwe mba njagala okutuuka mangu Kampala nempita Katende enfuufu bwe mba mpise wano ekasanja enfuufu buli shortcut yonna abantu gye bagize ne bagumula ebizimbe kikyamu ate nammwe abakulembeze baffe abeeyambisa ssente ne mutuzibikira emimwa mukola kikyamu Mukama jjabbabonereza tuli baweereza ba Katonda mutuveeko mu ssente zammwe muzikozese naye abakulembeze nammwe bannanga abakulembeze bane mwesabire nnyo muleme kwesembereza muntu omanyi byoli agamba when you surround yourself with thieves 9 thieves you are pretty soon going to be the tennis bobanga wetoddwa abantu ababbi 9 ogenda kubeera muntu wa 10 very soon so abantu abanange manye denya okulengera abantu bagenza okuteeseza abantu balusinze faith mu government abantu balusinze faith mu bukulembeze ebintu byonna nebigenda mu maaso twewuunya bwewuunya naye nze ku lwa kereziya katolika ekyalina values niwe banagulirira abamu kereziya erisigala ku principle we are a church of principle the Catholic faith of principle ndine bagulirira Father Kiibi one bagulirira bani oba bishop oba father ani father oyo omu katundu butundu ku kereziya enamba fano musaza wakati wina bafaza abasoba mu 308 muli wa muno yes musaza limu lyokka ali bafaza abalala kereziya esigaye kyali intact so tujja kwongera okugenda mu maaso naye nze njagala okuvumirira ekyamabaati oba kiri political ekyamabaati abakulembeze mwatulaze omululu temukkuta temufa ku bantu our leaders here are more selfish than being selfless you must be selfless leaders the Holy Father ng'ali mu Africa yagambye we need Africans who are ready to die for Africa we need more Ugandans ready to die for Uganda more leaders ready to die for Uganda more leaders ready to die for us to sacrifice for us no sacrifice no gain when we choose you and push you up there you must go and be our leaders be our servants not even leaders you must not exercise power you must exercise servant leadership you must be our servants we must be your bosses mwino okufa ku banaku NMP olaba eddwaliro lyaffe eryo binyo abantu bafa nze ndi mukusaba Mukama wa mbeera ebyo gye nsobola okusooka okukolayo tenako okukola wano dwaliro bantu bafa tubasanga mu mayumba nga bafudde bwe tugenda nze bwe nasobola okugenda mu Amerika naye ebuuza lwaki bannayuganda bagenda ne balemereyo bwe nagendayo kati nange nnemereyo kati nnemereyo mu Amerika bwe wagenda mu Amerika nali nebuuza bagenda lwaki balemereyo naye bwe nagendayo kati nnemereyo batereza ensi zaabwe balina abakulembeze abalungi abalumirirwa bagabazanga ssente kati zibateeka mu gavumenti okuuma gavumenti eriwo nyingi nnyo okusinga ssente zebaleetera kasuku bakaddeko babeere bulungi mu nsi nti gavumenti bwe banga eruddewo emyaka 4 oba emyaka ameka baleeta terms
terms bwogera ebyafaayo by'eggwanga muno buli mukulembeze yajjanga wa Amin yaleetanga ababe buno busozi bwe Kapolo ennyumba ezabeeranko abe waabe Obote yaleeta babe buli omu aleeta babe kale president naye aliko naye era abeeyo of course nawe yandibadde president nga Muganda era wandibadde Abaganda bangi kubanga ekyo kiri mu Africa I am because we are because I am Mbiti philosophy Ubuntu of Africa. African Ubuntu is I am because we are because I am. Ugamba tuli bumu wetwogera mu we. Kati wemba Muganda nga president era nja kweta Baganda bannange. That's why bateka ko term limits. Nokeno kebere ebintu wakati government webange iruddewe nga baweereza for some good time. Utakula bantu bafuna loopholes in the governance. They've got loopholes in the governance. Utakula bantu and services tekyatuuka eri mu bantu eno ati ekyakola kati ogamba abakulembeze generally wano mu Africa bali more selfish bali more stingy buli omu alowooza ku babe nekiza eggwanga lyaffe mabega nekireetera abantu okulirira abakulembeze babazibikira emimwa naye abakulembeze mu bayibuli monna tewali kabaka yali successful nga taliiko mulanzi. Every successful king in the Bible, behind them, they had prophets who are sent by God to guide them. And so they need the religious leaders, abatali bribed, abatali corrupted, to stand on pulpits and speak for the voiceless, to stand on pulpits and they guide the leaders, to stand on pulpits and talk about evil in society. Ukatuli mu kisibo buno obuddo buli muntu tulina kuba twogera ku bibi byaffe tulina okufuna ebintu ebitwokyayokya okufuna kye bayita metanoia renewal change of life ensi yonna omuli abakulembeze ab'eddiini nga babawamba mwenna abakulembeze be bawa ssente mutukoze bubi nnyo n'abaazibawa batukoze bubi nnyo ffenna abambala amaganduula ababeera ku butuuti naye nga baatuzibikira emimwa tulina omusango n'abaazituwa balina omusango kubanga Mukama yatuwa emirimu gino obuweereza buno guiding abantu n'obabulira ebituufu bw'obanga tubabulidde ebituufu okola omusango twagala kubalokola kubatuusa mu bwakabaka bwa Katonda okulaba nti ensi yaffe ebeera nnungi nnyo era limamiro so mukulu Kasuku kyogamba kituufu tetukyayogera naye naabo kati ngababbe amabaati genda babuuze basomerawa ku Sande abamu tebasaba tebakyajja mu makyaki abamu bali mu sente zaabwe olumu bajja mu makyaki ne bajja nga bepangapanga bakanakanula amaaso balinga batulamuza bajja mu makyaki bepangapanga bepansipansi tebakyali down abantu balinakabangwa betwasindika mu gavumenti bangirigiri gati bajja batambula balinga abayita mu luyiira babeera bwe bati balabona kati abo naffe tebakyatuwulira oli akulengeranga kaana ke naye bonna mugende mukebera babbya amabaati basabirawa bagendayo mu makyaki abo nobba amabaati g'abanaku naliko ekkalamojja banaku nnyo abantu abamu ebikolobero bye mukoze kibooko Mukama zaanaabakuba ajja kumala zinyika mu crude oil. They are beyond comparison. Some people's sins are beyond repair. Okay, not beyond repair. Mukama ye musaasizi tatya kusongwa Bible wetugamba kabanange sente zituvugidde ekikemo naye bwetugenda mu makyaki tukyayogera lwakuba betwogereramu be batono abasinga abajja mu makereziya ne mu makanisa abo beeyisa bulungi bano abakola ebikolobera abasinga tebajjaayo nabakola tetukyusa bonna naye bano abajja bali yaddeko ng'omupya omweru abasinza okukola ebikolobero mu ggwanga ne bataliimu Katonda kubanga omuntu ataliimu Katonda naye Katonda president we Nigeria gwe balonze yagambye I've come to be your servant not a leader I've come to be your servant by the way globally best CEOs but CEO never MD abasinga obulungi bali wakati wa myaka nkaaga n'ezamu actually waliwo by experience waliwo mwami yakinyonnyola nti
abantu abandi badde for example ba mayor ba MP ba councillor ba president be batuse ku point of self actualization nti emyaka jitu jejo sente ozikoze oziyino zirabyeko togenda kunonkana ng'olaba sente z'abandi. Oyo musajja yali yakola mu Lagos, yali yakolayo ebyamaanyi mu kibuga Lagos nga governor ng'akoze byavaayo naye kati jamii yako president ate kakati oyo abatagenda kuwangaalako nnyo kati osoke abantu bamwagadde tekyabadde kyangwaddeyo n'omuntu omu yabadde mu popular Abubakar something yabadde Obi yes era yafunye something kiba kitegeeza si bonna nti bali behind him. Nekya kawaliwo abantu abamulabye nti ono kaleko olaba ensi gyeraga eyo omuntu yenna kyosobokalwa n'empigi kyensobola okukolera abakristu bange kuzimba trust nti they can trust me naye kasaba batandika okudawutinga n'ekyajja tuzimba they can't even give you the money naye nsoose kuzimba trust nti abantu basobola okwesiga they can entrust with their money. Kakati twagala muwa servants, twagala abantu abatali banaku nnyo, twandibadde nga n'okulonda abakulembeze tumala kebera olina kiki kyokozeewo obanga olina emyaka ngana olinawo kaki omuntu atalina kaalina obasindika okugenda okutukulembera nabo gabatabula butabuzi basobola kukuta basobola kwekolako amaalo gonna ge yajja mu kyalo n'agenda nageeyo mu palamenti sente zona wazifuna abamba beereyo ate n'afuna omululu mungi nnyo yakulira mu bunaku emyaka 3 kati bw'atuuka ku sente tasobola kuvaayo akola buli kintu kyonna ne bwewonkyeka mu maaso abasobola okutta naye nze njagala okulabula buli muntu yenna gye musula simanyiiyo ne bye mukola naye buli omu remember, take responsibility over your actions. One time you'll be judged by your actions and by God. Ebintu byonna byokola mu ngokutunemu bano batulengera batta ebijambya by'Emasaka ebyo bantu babatematema tumanyi babatema bakwata bano basegirinya ne basewanya ne babasiba naye ng'ensi yonna eraba nti ekisiga mazima kakati then whoever did it may not know. Naye obudde butuuka ssebo n'oliwa Bayibuli egamba Mukama abonereza paka 4th generation ebibi byo byonna by'oba okoze n'ebikolobero bw'ofa nga tomusasulidde abaana bo abazzukulu n'eŋŋanda zo balina okusasulira bw'oba osanga balina obugagga naye nga tebeebaka balina obugagga naye nga tebafumbiddwa balina obugagga naye nga tebazadde baana balina obugagga naye nga baasirana bonna bali awo kubanga omu ku mmwe jajja muba muganda wammwe yayiwa omusaayi gw'abantu later. Naye kati ekyo is that a bit harsh. I have my reservations about Bible kyegamba nti Katonda aboneza kuba kati nze benzaala mutabani wange talina kyakoze. He's an innocent man. He's not innocent. Why doesn't God punish me? I know you may die soon. But it's the same God. Nenga makanga si yakuyise. You may die of natural calamities. Wekatangire enguuli toyisa sikati tosobola kufa mangu bifona wa Mukama n'akomye ekikutu ky'amangu asobola okubuuza ekikuleeta amangu omuntu ayinza okuwa obutwa ab'obutwa tomubawulira abafa obutwa oyo n'afa obutwa oli ng'akusse temuwulira ebitutu ebyo it's very easy to die before your time naye kati kasuku ndifaza singa nzija mu maka ago nebaka ne muwalawo ndifaza nebase ne muwalawo mufunisiza olubuto musuddewo abadde asoma muje mu senior 5 musuddewo nzirusi obanyabanya n'omwana ogenda okuzuula yafuna n'esirimu kyokyo efudde kati nze nzirusi nga zebafaaza nejusizza bikomaawo simanyi the sacrament ejjawo kyetuta spiritual consequences of sin naye ekikolwa ekyo mu nsi muno Mukama yateekamu amaanyi buli kikolwa kyokola ensi making sure nti bwe kiba kikolwa kirungi you benefit bwe kiba kikolwa kibi you benefit ekintu kyonna kyokola it comes back to you but doubled kati gwe n'abaana bo because tugeze sente zonna omwana zasomeddeko e Bulaaya nzibe sente zibadde z'abanaku kwenga z'ofunye
omwana ono n'asoma abantu babula ekyokulya oli omwana ebintu byasomye ebyo tabifunamu kyetegeeza is a product of empty money, a product of sweatless money. Yensonga lwaki abaana b'abagagga bangi bagende ate ne badda wano exactly kakati osanga yenywera bbiya abambaliyo basiganireyo kati tugeze bwe kuba oluyi olina kubanga nga bwombuuza omukubiri kinga nsobola okunyonnyola bw'ofunisa kasuku bw'ofunisa omwana w'abandi olubuto olina okutuula naye ne mukkaanya nagamba olina okumpa $20 buli mwezi n'otuukiriza buli bwokola ebintu byonna nga tutaddemu justice bwenkanya you pay. The power of the universe will punish you for that because you are beyond the age of reason. Tewali kintu kisinga buli muntu yenna ekikuyimirira mutwe omutwe gubeera nga mukalu ne future bankalu buli muntu yenna batomanyi kyakusalawo kituufu tosobola kumalako nansi. So Mukama Katonda olumu abantu bagenda ne bamutegeera bulala nti Mukama asaasira olina okugenda yitukirya. You have to go. You clear with God n'abantu bewaso. Yes, olina okugenda oddamu n'otabagana togenda nga webaka ogenda osiiga abantu siriimu webaka nabo naye ng'okimanyi oli mulwadde n'ogenda webaka nabo n'ogenda nga basiiga siriimu n'ogenda muno n'agenda bugenzi bw'otyo kubanga nange bamusiiga naye kamusiiga abalala nedda baaba si ye maanya y'enkoko. Yes, lulicha nti abantu bonna boosize siriimu bye bayitamu ddagala bamira okubonabona. You pay back sometime. If you don't pay back, your children pay back. That's it. Ekiri automatic Mukama maanya gateeka mu nsi ensi erina amaaso. Nyinza okujja kumulamu nze njogera nnyo. Ebintu byoyogera bya makulu. Ensonga lwaki nti nsirise. Why? Because not omanyi ombuuza nnyo buli bwe tukubira essimu bannaye ate munjagaza ki? Twagala abantu okubagamba ku bintu nga bino kuba abantu bagweramu ddala essuubi ne bagaa nti abasajja babbidde ddala ssente omuntu n'ajja nabba ettaka ly'omuntu mu broad daylight n'ayikubisaamu ekyapa kye naye buli muntu lwanajjukira nti kama will eventually catch up with you kyekikyo nti universe erina bwekusanga gwerinda mwenna ababbye eggwanga lino na buli omu ng'olina ky'otutte ekitali kikyo teekawo abiri ne bw'oliba ofudde bonaaba okyalina bw'olabira olondoolanga abaana bo n'abazzukulu olimanya nti buli kintu kino kino ekikolwa ekyokoze n'abantu abafudde nga bayita mu ngalo zo you will not get away with it. Abaana bo balaba tebasasudde abazzukulu balisasula balibanga tebasasudde abakulina kakukwate balisasula until the whole generation of you is done. Until that payment is done. Because in ensi Mukama yagatubere bantu balungi yagala twagalize tukolere bulungi abantu manyi oli yagenda agamba nti ensi eno you have to live full die empty. Tuli mu nsi muno okukola byafaayo byereere okuzaalibwa okule okaddiwe ofe gwoveewo nti emabega olekewo abantu abagenda okujjukira nti waliwooko sometime byafaayo bisigane emabega. So as we wind up twagala tugenda kufunako tuwa ya church eno nga bali mu gikola ojjukira twali ffenna 24 was it 23 December nga twogera ku Christmas n'ebintu ebigikwatako bebityo n'otugamba mwe munaafunayo obudde ne mujja njabalamuza church. So many people were interested. Twagala tulabe father ki tusobola muyamba tutya tusobola kumugattirako ki naddala abantu abali wabweru w'eggwanga. Banne tugenda balaga omulimu tukoze omulimu n'abakristo n'abantu abamu mu ggwanga muno nammwe banne omunaba mutuduukiridde tujja kusanyuka nnyo. Naye babadde how do they get to you?
Do you have like a phone number? Yes. Of course, I'm gonna give you my number. Yep. Direct. Gisome. Enamba yange. Ya direct. Enamba wange. Basobola okufunira. 0774 18 1801. 0774 18 01. Yeah. Gojikwata. Nze njikwata. Naye tekisukke. Tekijja kuzuka. Father balina engeri mulina patience. Abantu bakuba amasimu abantu bankubira nawe entuuka ne ngamba WhatsApp ina wejja neyingira message mukaaga. Nogamba bannaye kasooke nnindemu. It's wonderful when people love you, when people tell you that we love what you do. There's nothing better than that. If you're serving, someone tell you that I love what you do. Father, thank you for your homilies, thank you for what you say. Even some are not Catholic, some are born again, some are Muslim, some people are happy. No, we love what you do. We love what you say. We love what you speak. So Kasuku, be proud of that. I am. Be proud of that. Abantu kubanga bakubira kwata ko zosobola. Era kyenkola. Then okola okwata ko nsimu zosobola. Omanyika buli muntu yenna ofuna boom. Boom mukama swasumanga kavu ng'erinnya netuuka ne diminishing. So for now okyalinya because you are still tonoba kaddiwa okyalinya naye atonda deko you have a bigger dream of having a TV. You own a TV because these things are possible. We are born with no limitations except those we create ourselves. A man is born unlimited. A woman is born unlimited. The zygote is unlimited. We have all the potential to counteract forces that try to stunt our progress. So I can't go over. Dream on nene what I got to start a TV, and these things can happen. As long as I think big, start small. Something good, it cannot be forever. Yeah. At some time it stops, and the more people love you, the more people are looking for you. It becomes sometimes depressing because wabanga abantu bali bakulabawo. Botoka n'okaddiwa nga tebakyakulakawo tewali akumanyi tebakyakukubira amasimu kasimu ogirekawo awo n'otuba nga tekulya the missed call. It depresses. So you enjoy the time ngamba abantu banje awo yaddala we bati anyway nga betwoteeka okugenda okulaba church n'omulimu ogenda mu maaso emboozi kati etambula ya ebisiyaga era ngenda byogera kutte wansi ne waggulu oyogedde wali ku kiisi ya kamiliyoni abantu bagibuukidde amangu ago era naye abantu nno mwabadde bakambwe tekirala mazinange chameleon is a legendary singer, a legendary artist, and is a human being. Ekyo kimu ekyokubiri tosobola kumanya nnyo ensonga nabigendererwa byadde bagawakise abasobola obinyonnyola chameleon ne wizo ate nga tebasobola bibanyonnyola nakyakubiri. Then ekyokusatu mukulu chameleon oyo ne muganda we emyaka gye batuuseeko obakolera ekintu ekyo mu public balina reason why they did it. Kati gwe kyangu nnyo kibambira n'okikola analysis nabadde bagenze mu kooti nabana bagenze mu kooti bati balina byakukola. But sometimes people batuuka they have nothing to do maybe. Some people have a lot of time and they don't know what to do with the time. Because what never was good because the Pastor Semper. Hey, I don't know whether those people, I don't know that they have, but I don't know that they don't have what to do. Are they idle? Come on, get me a Pastor Semper. Jali. Oprana Chameleon Mukoti. That is something funny. Something funny. Temazina kwa analysis bicho agenze mu kooti bakubye bifananyi balaga abantu kukanga nsi isikanga nsi none newunya whether aba basajja bakola ki aina milimo ki baina kanisa zali badde zibayamba okubeera busy mu ndowooza because pastor bujingo togenda musa oyo pastor Semper cyane badde akola kukyogerako
ayigiriza abantu Pastor Semba kuvaddanga lwanyisa ebisiyaga mumanyi. That's what you can do. Eto geno mulope mu koti bamukwate musango ki mu constitution ya Uganda musango kyo kupinga kamiliyoni okisinga omuntu ku kitoti bagenze mu koti kati nze kyengamba first of all nti kamiliyoni is a legendary artist temwerabira mangu musajja obyakoze munsi yaffe bannange otubeerawo nga mutwagala ne tukola singa ofuna ekizibu kyonna mu maaso eyo temumala gatuma buvume na kutwerabira bintu bitukoze mu nsi so tho ekintu kyakoze kyabadde kyesitaza kwanani nakirabye wano si buwango bwaffe it was funny naye kinawulidde kirungi kuye yeetondedde abantu that's enough yeetonze bwebange wabo babakuzanga beegizinga bati obanga bazijja bwabo how do you know how do you know njoba kiriwo kito anyway so for you nze ekintu ekyo first of all engege ndi mu kamera nkivumirira it's not right okukisinga musajja munno mu maaso g'abantu baffe ate nga yakikoledde mu budde nga waliwo emboozi y'ebisiyaga etambula mu ggwanga obudde bwadde buzibu nnyo ekintu kye bakikoledde then nekirala walose neyinyezeze mu nsi ku bisiyaga so bwokola ekintu ng'ekyo ensi tekutegeera so mukulu ka million without due respect nkusaba you are a respectable legendary artist in our country you have done so much in our country and we love you for what you have done in the music industry kati ebbanga lyoyimbidde n'emyaka gy'olimu for now olina kuba role model nakulabye bwabadde wa eyungo inspiring abaana olina abaana bangi nnyo eyo abakwegomba bw'okola ekintu kyonna nga bwe kityo weesitaza bangi na omenya emitima egy'abaana abato abaagala okutuuka wotose naye kyenkwagadeko nti noweetonze agati ebisiyaga nabyogerako ebisiyaga simanyi oba babirimu oba bapromotinga ebisiyaga oba babiri I don't know kamiliyoni ne muganda I don't know ebintu byesinaku proof one sisobola bigenda nnyo wala kupeninga muntu naye nsobola byogerako externally oba nemikolako analysis nga bwe nkoze now let me talk about ebisiyaga kuva dda ne mu Bible mu kitabo kya Leviticus byaliwo abalyanga ebisiyaga babonerezebwanga na kuttibwa babattanga ne bagokya so ebisiyaga it's dangerous it's not right for us mu church we are pro-life God created man and a woman he didn't create man and man tulabanga mukama yebasa Adamu bwamwebasa Adamu n'amugyamu olubirizi bwamugyamu olubirizi n'atonda omukazi bagamba Adamu bwazuukuka n'agamba bone of my bone flesh of my flesh ng'akyamuse ng'asanyuse that must be element of physics twasomanga like poles repel and like poles attract so that's the orientation so bwekituukanga now like poles attract and unlike poles repel there's a problem ebungereza nasanze omukazi yali musajja n'afuuka omukazi bamufuula omukazi sajjale kati n'abeerawo yali azalayo abaana kakati n'abeerayo n'akula kati bwe yakoddiye nadda mu senses kanoonya buntu bwe bwakwatawo awulirawo bwa mukazi ate nga musajja mu butonde so nasomako 3 years ago over 17,000 people died in the US depression nengera bano bannayuganda abamu abamu bali mu ggwanga abamu muli Bulaaya abagamba mu transgender ye muntu kati nga bondana kati munda muli ng'awulira ate mukazi naye ng'alina omulevu nga gugwo n'emiso gyonna giri naye munda awulira mukazi and then ng'agenda falling in love musajja agenda falling in love with kasuku kuba ye munda awulira mukazi agyewuliramu omuntu yagamba
bobera mu frame kizibu nnyo okweraba weraga omuntu ng'ali wabweru kati bwenababa transgender mubuuza abantu abaliraanye nti ndi kiki kubanga fe abali ebweru wamwe tubalaba nnyo okusinga omweraba ng'oliko n'omulevu nosanga abavuka bambadde obusikaati nolengera ekisambi kino ng'emisozo nobyona giribwa ekiti giringa nga mitayimbwa ng'oli musajja yennyini anyway akati njagala kubalabula nti ebisiyaga bino mwe abantu ababisinga okubibeeramu baana baffe muli bavubuka babawadde obusente bayinza okuba miliyoni nga 5 miliyoni oba 10 oba whatever naye mu you are heading into a pit of destruction. First of all, ebisiyaga, they are punishable by God. Bili punishable by God. Mukama aboneza ebisiyaga ekyo mulina okukimanya. Ekyo kikolobero, it's an heinous crime. Mwadde munenya papa yavudde n'awagira ebisiyaga nemanya nti temusoma papa yagamba nti no, homosexuality is not a crime but it's a sin. For us, sin is the language of the church. But in the church, sin actually is a crime. A crime is punishable by secular courts of law. Sin is punishable according to the standards of the church. Church together, in our understanding, whatever is sinful in the church is a criminal. Abaship ebugama eyandibaddenga kooti yaffe fe tulina standards wetukolaki wetubonerereza omuntu abakoze ekibi naye papa kitaffe omutukuvu papa is a world leader yali tasobola kufulumya kigambo mubakwate mubatte mubasibe. This was like a polite statement yafulumya naye ng'abalaga he does not support them naye kubanga is a world leader tasobola kujanga muno mubakwate mubasibe because eri ebweru balina mentality endala nnyo ku bisiyaga yanjawulo neyaffe wano. So yakozesa statement eri flexible naye nga inside it when you analyze it he was saying it's not good, it's not right, it's a criminal. Kati ye is a world leader. Mwekelezia, it is very sinful. Whatever is sinful can take you to hell. So first of all, ebisiyaga will be punished by God. Ngamubikola mumanye, God will punish you anytime. Secondly, ebisiyaga birina physical consequences on your body. Mukabina munda mulimu akatundu ke bayita anus. Waliwo amaanyi agakuumawo tugeze oboyagala okufuuwa bazita sphincter muscles. Yes, tofuuyira wano okisiba nga bw'omanyi wano eyaffe ya Afrika nomala ofuuyira ku mmere size mpiza owulira bamukubi era bwe kijja n'okwata kati eki amaanyi agakwatako bakati those are sphincter muscles. Then even neku organ ey'omusajja kungulu kuno kuliko era penis sphincter muscles. Nti omusulo nga gujja osobola okugusiba. Those are the muscles zosobola kulaba namaaso naye nga kweziri kuno kungulu. Then bw'oba yagenda ku short call oba ku long call osobola okusiba bw'oba okyali mutoto ng'okyali muto ekimala manyi bw'okula bigaana oba tokyasiba kyakiryawo. Yes, oba okaddiye. Akati these muscles here they disrupt. But again, ordinary pastor ngachokeka mawaka wali omusajja ne yafa Dr. Miles Monroe. Agamba ati ku musajja tekuli entry name. Ku musajja kuliko only exits. So abasiyazi bali mugezaako kufuula entries into exits and exits into entries. That's very dangerous. Kapagala okulabula physical consequences ziruddawa. Ojja kutuuka nga tokyasiba ng'oli ku pampa nga gamba nga tokyasiba weyagalidde okufuluma ofuna bufulumi ofuwa bufuuyi opama bupami ofuka bufusi oluwange bune ziri disrupted. Byebi ne mulimu abantu bye bagamba bajja kuwa miliyoni 10 naye okujjanjaba ebintu ebyo ebitundu by'ekyama tebijjanjabika babituma private parts when they become public
otuukanga newoyita ku muntu yakolako ojula okutomera omuti. So waliwo physical consequences. So basaba mwena abaliwo mutumale kusoma ku physical consequences ez'ebisaga bimuyingira nga temunabyingiramu mwe abaana abato nammwe abantu mwenna abakulu mumale kusoma ku physical consequences ez'ebintu ebyo nga temunakubigendamu. Pampers wano muloko down nabonabona n'abaana wano abaana batubira amasimu abamu nabajjanja amalwaliro. My dear, I've seen enough of the things. We have educated, we have taken most of those young people to hospitals and so on. Abana tibakyasiba, abaana bato, bava university, talina kwasobola kigamba, muzadde we talina kwasobola n'abeerawo nga bali mu kubonabona okwekalonda. Then akaona okusatu. What are the psychological effects of this homosexuality? What are we doing psychological? Omanyi psych, this is the mind. But ofuna ebintu ebiri awo nga toteredde ojja kufuna ebintu bifananga isolation, ojja kuba ng'olifuse introvert, ojja kufuna some addiction oba okunywa omwenge oba okunywa sigala, ojja kutuuka nga you are no longer yourself. Ojja kutuuka nga yourself has been taken away, nga you are living a kind of personality that's not you. And everybody's gonna see you that there's something wrong with you because ojja kubeeranga weyawalayawula, ojja kubeeranga tolisitede omuntu omutuufu ali mu ggwe agenda kutwalibwa obeerenga personality gy'olimu ndala nnyo. Bwe weefuula ky'otali nobatonda oli musajja naye kati ng'ofuuse mukazi kifuuka problem. It becomes a challenge to you. So then akanda wakuna mulimu ebirwadde ebirala byemufuna mu abaana abawala abaana bajjemu nabaana babajjemu zinabaana abaana bakati babuulira buli muntu nasirika nakyo tebamanyi kyakukola. Tewali kintu kibinyonga butamanya kiddako nga tomanyi kiddako tomanyi kyakukola. N'abantu bonna abakuyingiza mbisiyaga nga tobalabako. So waliwo endwadde ezimu z'osobola okufuna ng'oyita mu bisiyaga. Ekisembayo ebisiyaga binakuwaza bajjajjaffe abaatusooka ku Africa. Oli yagamba when you honor your ancestors honor you. Please respect our culture. Like President Museveni said, respect the African society and our values. Our values is to marry. Ekizibu ekyabeeranga wano yali polygamy. Mwena abasoma mu ATS mukimanyi. Polygamy, that was our problem. Marrying women are meant to be married. Mwe abaana baffe abavubuka abali mu international schools abazadde mu namba kubiriza essomero lyonna nga liriko ebisiyaga temuzayo baana. Okwekalakaza kunabyo okw'abasiraamu tekumala. Okwekalakaza okusinga bikolwa. Oli yagamba the greatest revenge is massive success. The greatest revenge to homosexuality is to deny and defy those schools abalina ebigambo by'ebisiyaga. Omwana yenna asome nga ali academically successful naye nga values tebalina values. Those are academic drafts. Omuntu asomye olina ne masters olina ne PhD naye nga tolina mpicha ogenda gazaani. Tewali kintu amanyi. Success is not about a pile of academic transcripts. The more you study, the more you improve your standards of living, standards of understanding, of analyzing things. Bobanga osomye nnyo naye nga gy'okumya okusoma n'okusobola osibadde busiriwazi. What kind of Uganda are you? Oba otuyambidde waffe nga bannayuganda ffe nga Abafirika mwenna njagala bannaye okubakubiriza ebisiyaga bibi nnyo bigenda kutwonoona mwenna mbakubiriza mweyambisa obudde wammwe bulungi. Whenever you are wasting time, remember bobanga oli below 20 owuliranga emyaka akyalina naye bamukoona emyaka 3 muda mutandise okukula. Tubasuubira okuwasa, tubasuubira okufumbirwa, tubasuubira okuzaala abaana mu time. Nze maama nzaala ne taata wa myaka 63, maama wa myaka 57, maama wanzaala 12 naye ng'alina emyaka egyo ye kansala even w'ekitundu ekyeyo. Njagala mwenna okubakubiriza baana baffe mujjukire emyaka gibaleka bwe munadda mu bintu ebitagasa mugenda kuwekya emyaka mugenda kutuuka nga mukaddiye temukyasobola kukola.
mufune ebintu ebimu. Get right obsessions. You must get right passions. You must get something that drives you every day. You must set goals, dreams, know where you are heading to. You must make sure every day you are climbing ladders of progress, ladders of success. Oba soma oba ni primary bena primary, secondary bena secondary, university bena university, bovaayo funa kyokola bena ngolina ekigendererwa. Omuntu yenna nga tolina ekigendererwa obeera ng'abazannyi b'omupiira abali mu kisanga temuli goolo. Muteebawa, where are you heading to? Where are you advancing to? Biki bye mwagala. Omuntu atamanyi kyayagala mugenzi okuva mu nsi nga temulina kantu. Remember, you were born unlimited. You were born a champion. You were born a winner. We are here not to stay. We are here to do what can outlive us. Mwabaana bayingidde ebisiyaga manya kige mugenda okuleka nga babasiika bagenda boogerako biki. Omuvubuka okwambala skirt, omuvubuka okwefuula nti you a man. You are marrying a woman and a woman. You are marrying a girl to a girl. Namwe abakulu b'amasomero abalidde ssente, you are eroding our values, but God is watching you. We never finish it. All the leaders of institutions, whether international, whatever, those of you who are eating money and you are damaging our children, you are eroding our values, I warn you. Mutuliddemu olukwe. That is cultural treason. You deserve to be answerable to the Africanicity. Because all the leader of school, they give you money to promote ebisiyaga. Ebisiyaga is not our way for us in Africa. Mwabaana abato tubalabula. Ye n'akatundu aka akakabina katundu katono nnyo. Olaba omuntu agenda bugenzi mu toyi n'owulira nga mu toyi akantu ako nga bakakola akatono bye muteekateekayo bakakolanga ebiina okuyita biina kuva munda mu ggwe. Nebina bive bwe musonseka mundu omu banani. Bamawulira omuntu ezo kyazijukira ezo musomero oli nga abona ng'akawunga kamusibye kakati bino byomuyingiza mundu omu temugenda bifuna mu buzibu bannanga obulamu bwammwe mu bufeeko because gye tulaga yewasinga. We are more interested in who you will be after 10 years than who you are today. Make sure that you are doing proper use of your time. Use your time very well. Don't mess up with your time. Don't mess up with your opportunities. Don't mess up with your chances. Mwabaana bali masomero obutasoma bukulumu okuze bw'munayingira ebigrupu ebikyamu muve mu bigrupu ebikyamu bw'obanga wetodde abagwagwa mwenda bw'oli wa 10 oba mwena abantu abasiru 8 oli wa mwenda mbere n'abantu ababayamba era bagenda bati navuka mwena abali ku byalo byaffe ekirevu kyonna ekirenga kyakasuku emyaka mukuze mwavadde amasomero temuwasizza mutwekengeza muli ku byalo byaffe amuloboozi gakuze gonna base kababulya mwena abavubuka abakulu abatawasizza abaana abatawasizza ndamu abalenzi fe twasigala kubageya abakadde bammwe tubageya nga temuliiwo emyaka gye muli mwandibadde nga mulina abakazi mwanibadde mulina we muli abamu mukyali maka gaffe mutuliira emmere nnyini mututiisatiisa mulinza abazadde tuffe mutwale amataka gaffe. Njagala kubasaba make proper use of time. Ate kati mwabakyalinga saate bw'oyingira footo batolina option bayinza n'okuwa sente otta omuntu n'okkiriza. Buli muntu yenna mukole ebinaabayamba oba olina akasente mu nsawo oba ng'olina akasente mu nsawo oba weesalirawo. Luli bwe nali nekasiku namugamba nze sinyagaza sente ezo nga nnya namugamba ekisooka sente zikuyamba to manage your life, ekyokubiri sente zikuyamba to have an option, ekyokusatu sente zikuyamba to do some social contribution n'oyamba ku bantu, then ekyokuna sente zikuyamba to have some peace. So obanga tolina sente obeera mu buzibu bw'amaanyi nnyo. Akati mu abaana bazaagadde amangu temunoonyanga sente mangu. Buli kirungi kyonna kiva mu kukola na kwewaayo. The harder the battle, the sweeter the victory. Olina ekibuuzo ekirala? Asina kibuuzo kirala ne battle omwana ndaze etandise okuwoniga. Tugenda kuba tugenda tulambule church.
tujja kuba tubalaga footage nga tulaba church eno. In fact nja kufuna omukisa nti bya church tujja teekako ne namba yowali tubasobola okubeera nga basobola okuyamba tuwisale eggalawo era sina ggalawo webali kujja amina ate banaye mwena abatuliriza abakulu nga bano mutambuze nga bundi zaabwe bongere okusubscribinga mubayambe nabo message zino zituuke muzikutulemu obuntu buno muteeka ku TikTok butambule mugendeka mukutula bukundi okusana mugendeka muteeka ku TikTok inze sina TikTok account YouTube kunijana esi nafuna budde bwayo nnyo neweeri inze saagala nnyo okufuna ssente mu bintu byenjigiriza njagala nnyo okutuusa bulamu bw'abantu kyekituleeta wano omanyi it takes time to get a voice but when you get a voice you must use your voice to change people's lives. That's what I do. So bane njagala basaba kasuku ebintu byabawa mufune mbo mufunye obona timagala kubuulirwa mumulaba muleme kanula bukanuzi maaso mu nsi manye gye mulaga bonna abantu mulengera mu nsi abantu tebamanyi kyakukola weewala okuzuuka nga tomanyi ne woolaga nanfunikira mbasaba mwekwase mukama yekka yalina autonome y'amagezi agabeera mu nsi eno. Wake up and pray. On Sunday go to your church. On Friday go to the mosque. Mwekwase mukama akuwa amagezi amatuufu agabeera mu nsi muno kubanga n'abantu abayigiriza ku kansa bafudde kansa oli gwe manya yali ayigiriza buli wamu yagenda okuzuula kansa we nga ali ku stage 4 nemanya nti mukama yekka yalina amagezi agabeera mu nsi muno. Bayibuli etugamba that the fear of God is the beginning of wisdom. Kiba kitegeeza the not fearing of God is the beginning of stupidity. Mukutya mukama amagezi mwegasookera kiba kitegeeza mubutatya mukama obusiru mwe busookera. Mwekwase mukama nga mwesabira mugenda mu makanisa mugenda mu kereziya mugenda mu mizikiti era nga mutambula n'amadini gaffe temukyusakyusa amadini kuva mweno kugenda mweri nywerera mu y'abakadde mu y'abajjajjaabo kubanga bayita mirembe mikambwe ne batuzaala nga tuli bangi ne batukuza nga tebalina na mirimu. Mukwate katonda waabwe yabayamba ne muzaalibwa mumwekwateko namwana abayamba ne mbeera mu nsi muno. Mugenda okufa nga ennyimba ezammwe zijjudde abantu mugenda okufa nga mukoze ebyafaayo mugenda okufa ng'oli bwalengera nti emyaka gyomaze ku nsi okoze ebyafaayo. Mukama katonda bampira omukisa era abakume katukambawe essaala alitufundikire. Kali twasome mu Luzungu tugaze Oluganda tereevu mulinnya lya paati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu. Amina. Mukama katonda tunakwebaza tutya nti wetuli tuwulira tulaba tutambula tulina emikono mukama tukwebaza Lord. We thank you. Abakatoliki bonna abali mu nsi muno tuli mu kisiibo mbasabira amaanyi n'enneema z'omukama zibayambe basobole okutambula nga nyaffe ekereziya bwabasaba mu kisiibo kino. Bonna abadde batulaba mbasabira mwenna mwambala amaanyi ga katonda mwenna mbasabira omukisa gwa katonda Salomon gabakeko mumanyinga ebituufu musalengawo ebituufu mukole ebituufu. Mukama katonda abalambike mu nsi. Mukama tuyimusa omuze gw'ebisiyaga ogulumbye semazinga wafa Afirika. Tusabira bonna abali mu bintu bino mukama naddala abo ababiteekamu ssente abakolanga emiwaatwa mu ggwanga lyaffe ssente mwe ziyita ne bawa abaana ne bababuzabuza mukama mbasabira beddeko tubasabira amaanyi go mukama gatuuke gye bali bakyuke mukama bano Kasuku ne ttiimu ye bawa omukisa. Buli muntu abadde alaba nkusabira omukisa mujatandika 2023 muli mwezi gwa kusatu gutandise mwena mbasabira omukisa mutambule n'omukama mbasabira omukisa guno. May this blessing I invoke upon you, may it process you the more, be processed by the power of this prayer. May you go through some kind of spiritual metamorphosis that you may change. May your weaknesses get out, may your vices get out, may whatever is in you that's not right get out. Mwambala amaanyi agana abasindika mu nsi mukole ebyafaayo. Mwambala amaanyi agana abayamba okubeera mu nsi nga mukola ebinayamba okubeera Africa okugimufuula proud. Enfunikire Salamu n'abalangirako an oracle of success, blessings, victory, breakthrough. Ebirooto byonna bye mulina omwaka guno birangirako omukisa. Mwenna abatubidde mbajja mu kutubira n'amaanyi g'essaala eno. Essale ne batambulireko mu byonna ebakume nga muli balamu. Essale ne esazeemu ebirwadde ebisobola obbalumba, esazeemu obubenje, esazeemu buli kabi konna akabadde kajja gy'oli obeere mulamu owangaale n'ebyoto bino bitoleko. Tomwezo Kristo mukama waffe. Amina.
abajulizi ba Uganda batokirivu mutusabire Yosefu omutoki batwaliza mpalishi yaffe tusabire abatokirivu bakatonda mwenna tusabire mukama abere nammwe abere nawe Katonda omuzabulikana party ne mwana ne mutokero omukisa kubakuume gutambule nammwe gubayimuse. May this blessing multiply you. May this blessing change you. May this blessing make you better. May this blessing push you forward. May this blessing metamorphose you. May this blessing remain on you. Gubereko gwe ukutambulireko ubakozese binene era kuberanga nammwe bulijja kubalwanirira emirembe. Amina. Musigale mu ddembe ly'Omukama Katonda yebale. Thank you for listening to me. May God bless you.